Abasuubuzi mu katale ka Bulagadde Market batabukidde ssentebe waabwe Ssaalongo Matovu Francis olw'okubasuubiza emidaala mu katale bo gye bayise egy'empewo. Bano ababadde abakaawu balumbye ofiisi za ssentebe ono era nga balabiddwako nga bakuba oluggi nga bwe bamulagira okubalaga emidaala nga bakira beekalakasiza waggulu ssaako n'okuwanika ebipande okuli obubaka bwabwe. Ssentebe alabye biri bityo kwe kuyita abakuumaddembe okuva ku poliisi y'e Bulaga bajje bataasa embeera eno ebadde esusse ogw'omulamuzi. Wabula bano bibaweddeko omu ku basuubuzi atategeerekeseeko mannya bw'abeeyambulidde nga babasaba obwenkanya bubeewo bafune emidaala. Abasuubuzi bagamba nti ssentebe waabwe yeekobana n'abapoliisi okubasengula ku nguudo ne babategeeza nti mu katale mulimu ebifo bo bye bagamba ebitaliimu. Banyonyodde embeera gye bayita mu kiseera kino eky'omuggalo nga bangi ku basajja baabwe tebakyakola bye balabirira amaka gaabwe wabula nga ssentebe ayagala kubalemesa kukola. Yatubadde kyamaanyi batugabyeyo twagala atuwe ebifo. Tukola kiro kati twasala tukere ku makya tupewo ssaawa emu. Naye n'emisana abasirikale basibye eggulo batugobaganya twakoze n'ekikumi. Abaana baffe tulina abaana bana abasajja abaana bana genda baliisaaki. Ebimeeza babyokeza otwe batutemera nanna bagiyiyeyiye ate nanna yonna naggwawo batuwe ebifo. Baweze nti si bakuva ku nguudo singa tebaweebwa midaala gy'abasuubizibwa. Ssentebe Matovu asabye abasuubuzi okumutuukirira kuba emidaala mu katale mwe giri nga bonna baakufuna we bakolera. Ebifo mu katale mwebiri era omuntu ayagala ekifo mu katale ajja mu ofiisi ambuulire nti njagala kukola kino kubanga ebintu bye tulina mu katale birimu oda. Tubeera n'ebifo nti kino ab'ekiro batundira wano n'abaana abakino batundira wano n'abaana abakino batundira wano. Kati osobola okujja ng'ekifo ekyo kikoze eki kijjudde ne tugamba nti ekifo ekyo we tulina nga tetulina we tugenda kuteeka oli wadde bogenda mu katale akalala kubanga gavumenti yateekawo ebifo ebintu bye tusobola okukolera. Wabula asambaza ekyokubagoba ku nguudo ng'agamba nti eno nteekateeka ya ggombolola okulaba nga abasuubuzi bonna badda mu butale.